olw'obwesigwa bwe yensonga lwaki omukyalo ono eyali omugagga ennyo yamulonda okuba nti naddukanya bizinensi ezize olw'obwesigwa bwe n'amazima ge n'obukwatampola bwe n'okuba nti nno teyalimu bukumpanya bwa ngeri yonna. Bw'atyo omukyalo ono yalonda Muhammadi sallallahu alaihi wasallama era abeere nga y'omu kubakulira bizinensi ze, era yamutumanga eshaamu okusuubula awamu n'omuvubuka eyakoleranga Khadija eyitibwanga Maisara. Ebyaliwo byonna ne bibanga byabaawo. Khadija yeegomba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama olw'obwesigwa bwe era n'amufumbirwa ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama alina emyaka 25 so nga ye Khadija yali amusingako ku myaka katono. Obufumbe bwabwe mwana wattu bwali bwasanyu jjereere era amaka gaabwe gajjulamu eddembe wamu n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala era Allah subhanahu wa ta'ala yagateekamu okuba nti no gaalimu essanyu, gaalimu eddembe, gaalimu obwesigwa, gaalimu obuntu bulamu. Amaka g'omubaka Muhammadi sallallahu ng'ali wamu ne mukyala we Khadija. Omubaka Muhammadi sallallahu yayagala nnyo omukyala ono Khadija era bakyala b'abalala bamufunako obujja yadde yali yafa. Omukyala ono yadde yali yafa, omubaka sallallahu yagenda maaso n'okuba nti no yali amwagala nnyo. Omubaka yamwogerangako n'agamba nti inni ruziqtu hubbaha, mazima Allah subhanahu wa ta'ala yampa okwagala omukyalo ono. Yawangala naye emyaka 25 mirambirira nga tawasizza mukyala mulala okutuusa omukyalo ono lwe yafa. Allah yamugabiriramu abaana 6. Allah yagabira mu mukyalo ono Khadija radiyallahu anha yamugabiriramu abaana 6. Abalenzi kubo baali 2, omu yali ayitibwa Qasim, owokubiri nga ayitibwa Abdallah, n'abawala baali 4. Kubo kwe kwali Zainab, kwe kwali Ruqayya, kwe kwali Kulthum ne Fatuma. Lwaki tumanye ebyafaayo bino? Tusobole okutegeera omubaka waffe sallallahu alaihi wasallama biki ebyali bimukwatako, twongere okuba nti no twongera okumutegeera sallallahu alaihi wasallama. Kati Qasim yali omwana w'omubaka Muhammad sallallahu yali omwana w'omukulu era Nabbi Muhammad sallallahu bamuyitanga Abu Qasim. Wazira ekyo yatuuka n'akigana n'agamba tasammau bismi wala takannau bikunyati, mumpitenga linnya lyange nti Muhammad era temumpitanga nti taata Kasimu oba temumpitanga erinnya lyonna epaatiike. Wabula abamanyi abasinga obungi bagamba nti ekyo Muhammad sallallahu yakigaana nga akyali mulamu, naye mwana wattu yamala okufa. Allah subhanahu wa ta'ala n'akiraba nga tekyali kibi era basahaba ne bagenda maaso okuba nti no baali bakikola. Olwa hadith mu Sahih Muslim an Anas bin Malik radiyallahu anhu yagamba nada rajulan bil Baqi', waliwo musajja yakowoola musajja munne, yayita munne nga bali mu kifo ekiyitibwa Baqi'. Baqi' yerimbo awaazikibwa abasajja bakulu abaatusookawo mu busiraamu mu umma abaali abalongoofu ennyo basahaba ridwanullahi alaihim. Ekifo kino kye baazikibwamu e Madiina kiyitibwa al-Baqi'. Naye omusajja ono yakowoola munne mu kifo ekyo ekiyitibwa Baqi', n'amugamba nti ya Abal Qasim, owange gwe taata Qasimu. N'omubaka Muhammad sallallahu yali kumpi nnyo. Faltafata ilaihi Rasulullahi sallallahu sallama, omubaka sallallahu n'akyuka n'atunuulira omusajja ono ng'alowooza bakowoola ye. Omusajja n'agamba nti ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, lam u'nik, mbadde sitegeeza gwe, mbadde sikowoola gwe, innama da'awtu fulana, mbadde nkowoola gundi. Omubaka sallallahu bw'atyo n'agaana okumuyita erinnya lyonna epaatiike, wabula bamuyitenga linnya lye. Awo tujja obujulizi nti Nabbi sallallahu bamuyitanga taata Qasim mu ntandikwa, naye olw'embeera eyo n'aba nga yakiziyiza ekyo ng'akyali mulamu. N'amugamba nti tasammau bismi wala takannau bikunyati, mumpitenga linnya lyange naye temumpitanga linnya paatiike lyonna.